abekedde mu kibuga ndowooza abantu mbeere bayinze tusuubire nti ate poliisi tebeefuulire gye bujjako eyo ne bafuutulayo kuba tusigazzayo ennaku bbiri zokka ndowooza okulabika nti either bagenda ku extending omuggalo oba tusuubira nti mu byonna wali baddewo ebintu ebiizingibwamuko mu kadde kano abantu balabike nga oba oliawo bafunamu ka normalcy akatonotono ebintu okubanga tebijja kudda byonna tebayinza tusuubira gamba nti bayinza okutabuli kimu nga bwe bwekyasibwa ng'ennaku z'omwezi 18 naye ku mulundi guno tusuubira nti president oba yenna anaaba ayogedde ku lwa president yandibaddeko ebintu byagenda maaso okutawuluzaamuko naye nti bano bakole under strict supervision oba adherence ya SOPs okubanga mbona amala ekizibu ekiriwo twogera amazima amatuufu agakaawa nti onotaani onoreka onosibani byonna nga bwe byasibwa no mbadde mbuuza nti onotaani kale otandika naani bw'obeera ggwe mu kino masomero ago tigayinza kubanga gatunulwamu akadde taxi mpola tuyinza okugamba KMP kale KMP Kampala Metropolitan nga bwe zaali wali eri kubajjukira nti Kampala Metropolitan bw'ota taxi public transport kati gye twogerako kati olwo batwale baani bagenda kuvuga ki luli baali batwala baani bwe basooka okubanga bavuganga abakeedi abagenda mu paaka abatunda swiiti ekitegeeza nti bw'obanga ogenda kutta public transport KMP mulimu abakyala kati abadde basula mu butale Kampala mukono wakiso mulimu abakyala abadde basula mu butale basobola okutambula mpola n'abalala badde batambuza ebigere nga bagenda gye bakolera lwakuba nti nga bomanyi indiscipline era nti ate bonobeera otaddeawo abantu babanga baga nti otadde buli kimu anti kati ekizibu kyaffe tukimanyi bwanamala nti bw'oyogera public transport tolina wogiramu bodaboda public transport bodaboda ndowooza etwala ekitundutundu ku public transport eya Kampala Metropolitan endako ekitundutundu kumpi nga ebitundutundu nga 10 abatambulira mu public transport e Kampala kati bw'oga nti ota public transport owa taxi ayagala kola ki boba actually what desperate actually banamala tuteeka kusaasira aba taxi imagine owa taxi yatuuza taxi ewaka n'aba baasi ennaku 42 olwaleero ali kuki ali aki tugambe nti bo unwindinga bw'ota mpola bw'ota tanga bakugambye nti KMP Kampala Wakiso Mukono babere nga batambula abo mpola under strict taxi and butwaga era taxi zizo boda omugambe atiko omuntu omu suti omuntu omu kubanga ndi olengera boda nsibe naye kati bw'otambula mu kkubo omu olengera nga kakati ekizibu ekibeerawo nti twogenda maaso okuuma abantu ng'obakuumiddemu suffocation ate bo bakola ne defiance yaabwe nebeeranga Apollo nyala nkuddiremu ojjukira bwe baali basibye bannaffe abaali abamasaluuni omuggalo ogwasooka abantu basalanga enviiri abakyala babasibanga enviiri ne baminisita bennyini nga babasiba enviiri bo babasibanga batya nga ate esaluuni zaalinga nzigale waliwo defiance nti abantu ate awo bulwadde oba oliawo bwatambula bwana nnyo okusinga nga babwadde ne guidelines balina okuba nga batambulira kati ababodaboda osanga batise n'abantu abasatu n'abasirikale bennyini basanga bali ku bodaboda bali babiri ate abakwasa amateeka amazima agakawo banamala nkubuulire tolina gw'ogenda kati olaaliro ga nti sigala ewaka ate gwe genda okole ekisooka oyogedde ku public transport noga nti ntadde taxi kati buli yayina taxi yenna yeesunze kimu kumuga nti giteeke ku luguudo kati buli omu ajja kuvaayo akole ki agiteeke ku luguudo okitegeera kati bagiteeka ku luguudo kati ekitegeeza nti entambula weeri okitegeera okkiriza entambula kati osobola okugaana abantu okutambula olwo ng'omaze okkiriza entambula okutandika kukubaawo cross border yesigale ng'ekyalisibe nekyeŋŋamba okyalina goziiza kati okuyingira ekibuga bw'okkiriza public transport oba tokyalina g'okkiriza kuyingira ki kubanga tolina bw'oba identifying nti ogambe nti kati aba ofiisi mwe muba mugenda kati abakedde mwe temugenda ab'obutale mugende kuba n'owakedde ajja kugamba nange ndiki n'owakatale kenyini akowina genda nange ngenda mwakedi gye nkolera kakati olaba entambulance ekikulu kiri bwe kituuka mu Kampala banamala bw'osalawo okutta ogenda kuteera ddala then osigaze controls arcade strict SOPs katale strict SOPs kyekyo kyosobola okukola naffe tetugamba
kyekyoka nti tetwagala kugamba olina gogaana nze sisuubira ate omulala n'omutano oga sandi agadde kulya president oba omuntu yenna agenda okwogera nti ennaku 42 ziweddeko atugambe nti byonna nga bibadde bisigale nga bwe bibadde kyabasobola okukola kiri kimu kyekyo SOPs otugambe nti byonna nga bibadde emotoka eyingira tulage nti olina ekidomola kya sanitizer tulage nti ovuga abantu 7 kyekyoka owa bodaboda teekako omuntu omu naye tosolaga nti sekita emu kati ababoda nti musigale ate tuleeta abataxi nti oba abataxi mulindemu kati tutadde abaki aba special no tetugenda kutambulira mu mbeera eno ya muggalo paka tegulina kyegugenda kukola kumalawo kirwadde kati bw'oba kati tabuli omu agenda akole ki tulina okugenda with the hard kati egye tugenda kubanga bwe batugamba tukola ki ennaku 42 singa badde bagemyeko ebitundu n'oluganda tuyingidde obukadde obubiri obugemeddwa n'otugamba tugende with the hard immunity tekyakolebwa tetulina naye gwe otugambe nti tubasibye twongere kusiba busibi ate abantu kijja kubeera kizibu nnyo baga nti musigaleyo ewaka kati ate kijja kuba kizibu nnyo nabadde ndaba abatakisi abamu bagambye nti bo kasazi werana mu bbiri bagenda zisa zitaka kukubo obakwate bagambe nti ennaku zaweddeko tewakomyewo kujja kutulambula kitugenda kubanga tuzaako nze ndaba nga gavumenti embeera eyo eyakyesirikidde eyo ndowooza ate eri mu kattuka ennyini gavumenti olwaleero eri mu kattuka ennyini kakati onoogamba abantu nti mbongezaayo Omuggalo ng'abantu bagamba tebalina nakyakulya nkugambye bwanamala kyovola okuva ku ntandikwa nze nagaana okubalira abantu ennaku zino ntibasigaddeyo 2 basigaddeyo 3 basobola okwebalira nati bwebalire bamanyi okwebalira nze nasalawo nti bamanya nti 18 zikoma 29 42 18 Juni 29 July gwe yababalira ennaku olinga yabateekamu kali nti kasita zitonya bwe zitya nabo bakimanyi nabo bazimanyise badde bazibala tuddayo kukola era balina kayenda buli olugwako nga balusaza nti noluweddeko tusigazaayo ekituufu banamala ekituufu kyo kiri nti abakwati bako ensonga eyo balowooze ku butya bwe basobola okuta bizinesi ziddemu zitandike zikole oba tutya naye battemu katono bizinesi zitandike zikole abantu baveeko ewaka waakiri tetujja kweggalira paka tukimanyi ate kirimu obulabe bwenamala kirimu obulabe tobulabanga it's about life tukimanyi obulabe obulimu buli nti abantu ababadde ewaka ebbanga lyonna tebasobodde kukola ki kugemebwa nti banafuluma ebweru tebagenda kukwatibwa kati ojja kubanga oba oliawo olwa pressure nga bwe twayagala bano pressure yali ku Boris Johnson Oweri ojja kuba akabatta ate obulwadde budde mukole ki bulinye bweyongere kakati bw'obakuumira ewaka nga ate nga tokyasobola baga nti muddeyo ewaka neera bona owaliriza okuwera okubazayo ewaka kati ojja kuba nakyo kizibu ojja kuba nga olina obbawa assurance nti tojja kukola bino byewakoze ebya nabbanja ojja kuba bwobanga wakubakomyawo kati mu lockdown ey'omulundi ogwokusatu ojja kumala okubaswalinga nti togenda kukola bino ebya nabbanja bye bakoze ogenda bawo emmere nebikozesebwa wabeere ewaka waaki katuli mu gambling nti byajangu onkwekule kano kafuna kano tekafuna bitwazzemu okubanga tuli mu jada Chinese gwe tuzanyiramu naye nga tuli ku economy namba gye tulimu muddeeyo mukomeewo mukolebwe muti simanyi National Planning Authority si ye planning eggwanga lino bakiteekamu mu kintu kino okubanga egezaako nga baplana professional planners abateekera eggwanga NPA terimu kakati betyanga terimu nga bascientists kati gwanga tutambuza ba scientists hadi belalibamu okuplaninga ba scientists science atambula ne plan abantu banyivu ba planning banyigide bana science ku mulundi guno tokiraba bana science tukimanyi mwe bali kale gamba nti kale bimu kyaba babeerawo ku president banga mulimbi ogandi kale bwe balimba president be bamulimba bino bo bagenda ku ground bukola babichife betutalabwa naffe tutambula tulengera ebitundu nenze nkugambe nti waliwo ebitundu ebya Kampala byotuukamu otuuka mu bitundu noga nti tuli mu muggalo oba tuli muki kati omuntu bwajja n'asanga jjaamu omukitivu bw'atyo naye ng'omusibidde akalebuuza nti bano bo bagenda batya bonna balina sitiika bingi kati ebineralikiriza kyobola bingi byenjogeddeko nsoose nakkubuulira ku ky'abaana bendaba ku nguudo nenkubuulira ku birala bwe biti naye ate ntiddemu n'ekirala kyenalabye katambi kali akakigange kiri ekyazinzo accountant oli nekimukola ki nekimunyagako ensimbi ne bamukuba ne bamuleka ki ng'awulubadde banamala n'atiddemu nti insecurity yabaddewo n'okubba abantu kwabaddewo ebbanga lyonna oba kubaddewo ebbanga lyonna n'ekyo n'atidde bwe kibanga kize lwa mbeera eno eriki eriwo kati ey'Omuggalo
nti bwe tuneyongerako mu maaso eyo ate kijja kuba kibi nnyo. Banaffe wano badde boogera wano bannamawulire be tukola nabo wano nti niwo no wenyini waffe wana round tisebe okusala saawa 2 ez'ekiro tewulira abakyala nga bakuba emiranga nti bababbi okitegeera kitegeeza criminal incident zeyongera bweyongeze mu kiseera kino. Lwaki? Partly kyandibanga kiva ku stress abantu okutuuka okukola ki okuba nti oba oliawo kati tebalaba nga tebalina kyakukola mpozi kunyaga obunyazi basobole okusigala nga baki nga balamu batambuza families n'obulamu bwabwe. Anka kati ekiddako kyentidde nti nze kyentidde kyekyo nti sirabawo mbeera esobola otugaa nti tuddeyo tukole nze nganze sigirabawo. Kati mu kiseera kino President ajalangiraga nti tumuddeyo mwena mukole kati nzeyo sigirabawo. Kati mu mbeera eyo nga tewali mbeera yonna esobola okugamba abantu bano bagende beeyiiye kati kigenda okuddako bwebumenyi bw'amateeka. Anka kati omuntu agenda kugwira emisana tuku kati omuntu ajja kukwata emisana kubanga yajja kulowooza nti olina ajja kukwate tayi akuyuzeeyuze paka akuggyemu kyakugjamu nade nengera olinga tetukyetaaga era tetukiwagira tuga nti ebyo bikolwa biki bikolwa bikyamu era bakwatira ng'onyaga osibira kitalya va ku korona ojja kusibira kitalya mukitegeera. Naye ate tulanga embeera eyo esoboka mu kiseera kino kisoboka ko abantu bakoze eki abantu oba oliawo tebalina kyakukola nabo embeera eyinza abantu nali nengera omusajja agamba atunda wuufa ani agula wuufa amwemu akawunga wuufa yo yandibadde agitunda wuufa agandina wuufa yange ampaamu kiro yakawunga atunda wuufa agitunde oyo alina omukisa okuba nti alina ki oyo wamukisa nti alina wuufa oba atalina kyatunda ekisengegemu akawunga kilo za kawunga ttaano wuufa okituusaawo embeera singa twongeramu ate kyogambe kibongeremu abantu nze njogera kuona atalina kyatunda waliwo atalina kyatunda anti akati ne bano agenda kugwira mu kuba akusaye ng'otambula alowooze nti olinamu koolinamu naye agenda kukukwata amalokoli ga bwereere nga tolina ky'olina nange nga sirina bantu akuleke nga akuttidde bwereere. Naye embeera eyo neeva ku ki eva ku kyokubeera nti oba oliawo abategeka ekintu kino tebakitegeka bulungi anti gati tekyalimu bapulaana kati abasayansi bakyefunza abapulaninga ne bakivaamu tebakipulaninga bulungi. Bannayuganda kyebabanenyamu abatulaba sebo tuli mu maofiisi amanene naye nga bannayuganda kyebabanenya nti temwategeka bulungi embeera eno mwagirabanga ejja naye temwagitegekera bulungi oba oliawo nga bwemwandikikoze. Bannayuganda kyekibaluma kati bwoba olera nti wali abafuna obukadde 2 ne bagenda okuwulira ensimbi ezeewolebwa ennyingi ate ne mugamba nti tewali nsimbi zigula vaccines ate musaba abo ne bamwawadde 10 mukomyewo ate tugule vaccines bikwatagana ebibuuzo bingi nnyo mu kiseera kino ansa ate zibuzaabuza zibaddamu zo za kutagala butagazi tebitegereka bulungi nnyo naye nga yimbeera ebitambuliddemu tugamba nti ennaku ziri 2 naye byonna mu byonna twebaze Katonda twebaza Katonda nti tetutuuse ate ku level eri mu Thailand olwaleero eri mu Indonesia actually ne mu ggwanga lya Africa libadde eggwanga kiri bayogeddeko nti ate nayo bitabuse nnyo ndowooza Senegal nti nayo bitabuse. So twebaza Katonda nti tukyali balamu tukyasobola okutambuza mpolampola obulamu lwabwe wadde embeera ekyali mbi twongere okuguma mpolampola tubola tukubiriza nti buli omu ayambe munne ayinawo MP abafunye ku sente kati olwokuba nti muganye okuzizaayo kati muziwa abantu no bali emmere bamwali bagambe nti bazigaanidde naye zaatonye ku akawunti kati temukyalina kye nti temulina sente abaka parliament kati abadde batandise okuwa abantu emmere kati mwongere mutandikireko mubawe emmere anti kati kigenda kulitamininga ekigenda okwogerwa oba ekinayogerwa kyonna kyonna kigenda kuwa ekyokuzzaako oba bawongeddemu meka oba tebawongeddeemu kigenda kuwa kiteekeddwa okuba nga kikolebwa. Naye ndowooza bannayuganda babadde bantu bakakkamu nnyo kubanga ebitongole bikuuma ddembe waliwo ebifo byotuukamu lwakuba ndowooza omuggalo guli selective ne kafyu ali selective bitundu ebimu waliwo gyotuuka nga bo badigida ne bukeesa ne babuuza nti omuggalo tugumanye ewamwe Kampala tibadde tebalina kyakukola jo teri bakwasisa amateeka ga kafyu baline tebalina kyakukola lwaki tebalina kyakukola ekyo kye balina okukola yali wa ggwanga lyonna teyali wa bitundu bimu kubanga benyigirizwa birala nga bisigala bitambula ebyobufuzi bizibu bwanamala ebyobufuzi bizibu
osala n'ogamba nti kino bwe nkikola kyali kya ggwanga lyonna linda kuga nti kino bwe nkikola kisobola okuvaamu ki ekisobola okuva mu kino kyenkoze decision lyenda okuteekinga abantu abo balaba boogamba nti baddigidde bakola ki oba oliawo bobaziyiza okukola ekyo kye bakola bandibadde ate oba oliawo beekyawa ne bakola kati bo covid tabakwata bwe basigala nga badigidda paka obudde okukya asinga kukwata baana ab'e Kampala n'abalala boogamba nti kafyo waabwe mu bitundu bwekibeera mu bitundu ebiri outside Kampala kiteregerekeka kubanga statistic twabadde tuzisoma wano bulijjo Kampala yabadde asinga okuba ne cases ennyingi so abali ebweru wa Kampala oba oliawo osobola okubalekeramu kaki si kituufu obalekeramu kagulyako nti nowewamukawa nedda jjukira bo basobola n'okutambula okugenda mu nnimiro si bituufu balina akalembereza akokutambula balina gye batwaliriza obudde so obawa akacyansi ako ne bakola ki ne kati ab'omu kibuga bwojjukira nti baagala bwemusumula booti ayagala kusibira wali muki asibire naye obadde ng'olengera e Kampala bakwata abantu bameka gye baba payiringa eyo ate nga naye waliyo obulabe bwa covid-19 bwennyini obatangira kukwatibwa covid omuntu ng'omulaba waliwo ebintu ebitegerekeka omuntu omulaba akutta akaveera akugamba nva ku dduuka nva gulira mwana mata omwana afunyemu obulwadde obwamangu emergency nva ku ddwaliro wali ku pharmacy kumugulira ddagala naga waawali ngenda waka n'omukwata kubanga amenye kafyu ebirunga byagala kutegeera butegeezi kukkaanya nabo bategeeragane abo babeera bakozi ba ssente ngabo tukimanyi nti abakozi ba ssente mu nakutwala nakwerinda mwebali naye nga kuobadde abeera mukozi wa ssente sincerely abeera mukozi wa ssente nalabako emboozi eyavaeyo mu Busoga nga bwe bagoba kyasuula kye bakola ki kyebalonda so abo babeera ku byabwe balina ebigendererwa byabwe si enkola si yandibadde enkola n'akamu twali mu operation waliwo waggulu eyo DPC yagoba abantu n'agana naye abantu tubagobera bwerere naffe bituyinze mu Kampala mwaliwo paaka awo yabagoba nga bagoba bwati ne basala ne badda ne bagamba naye tugenda kukola ekintu kituyinze naffe tukooye abantu tubakubye tukooye kyengambye nti otuuka ekiseera n'oga nti abo baleke wacha wuyo n'oga kambaleke okitegeera so ng'olaba nga omuntu ojja mugoba byogamba nti manya bakwasa amateeka gye bali ojja mugoba omugoba yingire mu nju oveewaddemu akole ki afulume kale tuteekeddwa okuba ntusibira wano Apollo akadde kagenzegenze laba ate kye tuzzaako kale abalaba Sol TV tubebaza era tubebaliza ddala okuba nti mukedde ku makya mukeera nkya okututeekako ate mutulabe mulabike nga obaoliawo mufuna ebyo bye tubeera tugezaako oba tubategekedde okubawa amannya ze tusima Apollo mu kaseera kano mukkirize mbasibule nenja kubanga nkomawo tulabike nga tugenda mu kaseera ak'ebyobufuzi twogere ku nsonga eziriwo ate ne programu endala nazo zikyajja kambebaze bwebaza ebirala tujja biraba kale katulinde minisita w'ebyobulamu Dr. Generous Achenge Achero kyagenda okubanga atugamba olwayo tujja kudda enkya tubagambe yagambye wano naffe tugenda kubeerako tulabe agenda kutegeeza kyeggwanga yagenda kulambika ku byabulamu Omuggalo guno ogwa second wave kyegenda okubanga kibakanyizaako bakyagenda okujja atugambe ategeeze eggwanga essaawa 5 naye twagala